Mugamba mutamu mwenna abekumidde ku Uganda mpya amanya n'eddoboozi Frank Rain nga bulijjo mwebale kwekuumirako. Olunaku olwaleero tuzze n'amawulire ag'omukyala one and only, omukyala asinga okuba ow'amaanyi mu Uganda, omukyala akyasinze okuba omulungi mu music, omukyala be bamu ku ba vocalist be tulina mu Uganda, era nga mu kifo eky'okuyimba wano mu Uganda omukyala ono yeewangulira nnamba 4 era nga n'ekifo eky'obulungi akwata nnamba 4 Lydia Jasmine. Kakati ebibadde bigenda mu maaso ffenna tubadde tubiraba ku social media, ekyokuba nti Lydia Jasmine buli muntu ava eri amujajinga okuba nti ali mu love n'omuntu yenna. Kakati emabegako twasooka ne tulaba nti Lydia Jasmine baali bamujajinga okuba nga ali mu love ne Eddie Kenzo, era nga ebigambo byayitingana, era nga kigambibwa nti omukyalo ono ye yaviirako okuba nti entegeeragana ya Kenzo ate wamu ne Rema okuba nti bawukana, era Rema n'asaawo n'afuna omusajja omupya, era kigambibwa nti omukyalo ono Lydia Jasmine ebiseera ebisinga yabeeranga ne Kenzo n'atafuna budde budda waka. Kakati ne leero ekiriwo nti omukyalo ono kigambibwa nti ali mu relationship ne Fik Fameka, era ng'ebifaananyi tubadde munaye tujja tubiraba ku social media ebizze bitambula. Twalaba ebifaananyi bingi mu kayimba kamuko, twalaba ekyaliwo, ebyo ne tukigamba akatukireke luno luyimba just luyimba ba celebrities ebyo bibaawo nga bashootinga video. Naye kati ekyawunzisa abantu emitwe kya Idi eyagwa emabegakaawo. Omukyalo ono ebifaananyi babiraba nti Idi yagirira wa Fik Fameka, era nga bu video twabulaba obwali buyitingana nga omukyalo ono ali wa Fik Fameka. Naye byonna bibaddewo, Lydia Jasmine asazeewo n'avaayo ensonga eno agyogereko, era nga avuddeyo n'asalawo ensonga eno agikakase, nga bw'ataasobola kukakasa ya Eddie Kenzo, nga bw'ataafuna budde kukakasa kusaanyaawo ekyaliwo wakati we ne Eddie Kenzo. Olwaleero asazeewo ebintu bino abigatte wamu mumanye amazima gali ku ki. Omukyalo ono okusookera ddala agambye ebya Eddie Kenzo byonna ebyaliwo twabiraba, era byonna ebyaliwo mwabiraba basinga, naye agamba nti ye ne Eddie Kenzo tebalina nnyo kyamaanyi, era okubaawo kwe Eddie Kenzo ye muntu amuyambye okuba nti ayimirirawo mu music industry, era tewaliwo nnyo kyamaanyi kyaliwo okusukkaawo. Agamba nti Eddie Kenzo abadde mukwano gwe before nga tannayingira na music industry, yali mukwano gwa Eddie Kenzo, era nga bingi bye babeerangamu ye ne Eddie Kenzo. Tewali nnyo kyamaanyi kyabaawo nga abasinga bwe mwamusibako Josted, okuba nti Josted yamuleeta mwamusibako ne mugamba nti Jose ono mukazi wa Josted nono. Ebyo byonna abyogeddeko agamba si bituufu. Kakati ensonga ya Fik Fameka omukyalo ono nayo agyogeddeko, agamba nti mbulamu okuba nti omuntu asharinga ebifaananyi n'omuntu omulala tewabaawo nnyo kyamaanyi kyekitegeeza, era ng'agamba ye ne Fik Fameka relationship gye balina wakati waabwe ya mukwano, kuba nti ba friends. Abadde mukwano gwa Fik Fameka okumala ebbanga ddene, ate abadde fani wa Fik Fameka okuviira ddala wala okusinga mu bwe mukirowooza, nti babadde ba mukwano kuviira ddala wala nga bwe mwalaba Fefe Busi bwe yavaayo n'ayogera nti Lydia Jasmine yasoma naye. So n'ekino Lydia Jasmine agamba nti ye ne Fik Fameka tewaliwo nnyo kyamaanyi kiriwo, tewaliwo nnyo kyamaanyi kyabeddewo nga bwe mukisuubira, naye kyonna kye musuubira oba kyonna kye mumwagaliza kijja kubeerawo, kubanga Mukama yasalawo, Mukama yagamba kino kibeerewo, kino tekibeerawo. Era nga ayongedde n'ayogera ebintu bingi. Okusookera ddala agamba nti ye tasaanyangawo relationship ya Eddie Kenzo ne Rema nga bwe mwali mugamba nti yasaanyawo amaka ga Rema biki. Ye agamba nti ebyo byonna azze abiwulira, naye si ye yabikola, si ye yabisaanyawo, wabula Mukama bw'aba ategese ekintu yaba akitegese, tewabaawo kusukkaawo. Amanya Frank Rain, Uganda mpya. Subscribe, nyiga ekipensa ekyo ekimyufu wansi obeere nambembe.